Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. W'abaseleebu senga w'abaseleebu senga Mabirizi. Okay, nga gwe senga soko tubuulire ku nsonga ya Pastor Manje yamutuuseeko kubanga bayawukana ne bbaawe. Ensonga eyo nga gwe senga ogyogerako. Ensonga ya Pastor Manjeri okwawukana ne bbaawe nze kyenjogerako si kirungi bantu kwawukana, naye ate kisinziira omuntu gw'oyawukanye naye oyawukanye naye otya. Kiki ekibaleetedde okubeera nga mwawukana? Bannaye ebizibu bibeera mu maka. Osanga abantu ebweru nga beeyagala naye ng'ate ebiri mu nnyumba si birungi. Bwe tebereza emyaka 10 ng'omukyala tobeera na mwami wo ng'abantu abafumbo, nga buli omu ayita waakoze eki waasanze. Ekintu ekyo kibi era kiruma. So omukyala Pastor Manjeri nze kyemugamba era mu advising okubeera nti ye ng'omukyala ebbanga ddene omwami lyamumalidde amudisappointinze kubanga emyaka 10 omuntu nga tobeera naye tozadde mwana myaka 5 mu gumu tozaala, kitegeeza omwami gw'oyina si yali omwami w'omuki omutuufu. Naye yali yamuzaalira abalongo. Yali yamuzaalira abalongo. Waba yamuzaalira abalongo kibi nnyo okubeera nga ate essaawa zino wazzeewo buki obuvulungutano kubanga omwami ate awasa ate omukyala ayagala kuzaala kwegamba bintu biryawo tebikola ki tebikwatagana. Naye Pastor Manjeri kyenjagala okumugamba nti mukyala akuze ate nange ndi mukyala, ensonga ezo zisobola okutereera ne baddiŋŋana n'omuki n'omwami we. Singa omwami aba akoze eki akkiriza okuddiŋŋana naye kubanga ku bantu abo babiri nze kye nazudde omu tayagala munne. Omukyala alajja n'omwami amukole ki amuddire. Omwami nti ate atulaga nti agenze kukola ki kuwasa mukyala mulala. Pastor Manjeri awo waliwo akabuuza. Engeri gye muli abantu abakulu kutuula ku mmeeza kukkaanya kulaba kikola ki kigenda mu maaso kubanga omukyala myaka 5 mu gumu okulabika essaawa zinene ng'olaajana toyina musajja agenda kuwasa okuleka oli ng'agenda kwagalako bwagazi ssente kyendaba waawo. Naye omusajja agenda okuwasa takola ki taliiyo. Sikumalamu maanyi osobola okukola ki okugezaako, naye obufumbo kukkaanya obufumbo okutegeeragana mutegeeragane n'omwami wo musobole okubeera nga muddiŋŋana. Oba oli awofuneyo nekkaana simanyi nsonga ki egaana mwami kubeera nga mwetaba mu kikolwa eky'omukwano, naye ensonga nga nze senga nsobola ogikolako neeterera bulungi nnyo. Omukazi ow'emyaka 5 mu gumu azaalira ddala azironga akyagenda mu nsonga kubanga ekiraga omuntu nti nno takyazaala ensonga nga zikoze eki nga zirekeddawo. Naye emyaka 5 mu gumu okyasobola okuzaala. Kiki ekireetera abasumba okuba nga baawukana mu mbeera eyo ng'ate balina kyaki basumba endiga zaabwe kiki? Ebiseera ebisinga nti ekintu kye tulaga mu bantu ffe si kye tubeera. Oyinza osanga oli kati mumulaba akansolinga abantu naye nga n'ebyo tebikoze eki tebiteredde. Oluusi omuntu gwe yawasanga si mukwano gwe. Ekyo nakyogedde dda nti bannaaye bw'oba owasawasa mukwano gwo, bw'oba owasawasa omuntu gw'osobola okutegeeragana naye mu buli mbeera, ate ekintu ky'olaga abantu ky'oba obeera kubanga pasita obeera muntu mukulu nnyo mu bantu ate bantu bangi ababeera bakwegomba abakugoberera. Kitegeeza ekifaananyi ekyo kirina okubawo ekyokukola. Senga twagala okumanya gw'oli mufumbo kuba tukimanyikidde mu basenga mumanyi okuba nga mubuulirira abantu nga namwe temubafumbo. Bannaye mbaleetere mwami gwe mbamulaba ndi mukyala mufumbo.
omukyala omufumbo aggumidde bwe bati si bano abaakawondo bakakubya eddinisa nedda ndi mukyala mwanjule buli kimu ekyange kyakola ki kyatereera tetukusuubira naye nga olisenga abasereba okuvaayo ng'obufumbo naye butaataaganye temukisuubira kiraba nze ndi mukyala eyakuzibwa kyogamba pasita manje eti yakuzibwa alayika yabulaabulamu yensonga lwaki muyise ajje twogere ku nsonga za musu pasita Bugingo agenda kuddamu awase mundi ogwokubiri ekyo kyogerako ate kale alina omukazi Teddy Bugingo kale alina Susan Makula agenda kuddamu awase omundi ogwokubiri awase Susan Makula pasita Bugingo ne mukyala we Teddy ensonga zaabwe zaali mpanvu ensonga ezo saagala kuzireeta nnyo naye kyemmanyi yasalawo dda pasita Bugingo n'asalawo okugenda ne Susan we then ne Teddy naye yeetetenkanye ebyo byaggwa ezo ensonga saagala nazigendamu nnyo tegeeza owagira pasita Bugingo akukuba amakulu embaga of course kiri kyaggwa beeta ne Teddy beeta kyaggwa ate omukyala nga akyayagala omukyala akyayagala bannaye omuntu omuwase n'empeta tulaba nti ebiseera ebisinga biba official ne babakolaki okweta okuli official naye bano tebagitabyo ate era Teddy kyekyo yensonga lwaki asigadde akyalimira kagamba yayagala bbaawe obuzibu bwe tulina abakyala omukyala singa gwoba okyayo omusajja kyangu nnyo ekyomusajja okukola ki okukuzza naye omusajja bwakukyawa kizibu nnyo ekyokuzza omusajja kati mukyala Teddy nze kyenkusaba omusajja bw'aba yakita naawe kite kola bibyo n'omusajja akole ki akole bibyo already yaleeta dde omukyala n'amulaga mu bantu kati kiki ekirala kyokyawaliriza tosika muguwa kubanga ate oyinza osika ekitajja ne kikuviiramu ebizibu eyo mu maaso n'otandika okwejjusa so nga ate Katonda yagezaako kikulaga kino ekintu kite gwe n'okola ki n'owaliriza abaleke bagende mu maaso naye asobola okugenda mu maaso n'obulamu bwe kubanga si ye mukyala alabika obubi mukyala mulungi Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.